Weewaawo Mukama waffe omulungi yeebazibwe, bassebo ne bannyabo abandaba weebalireko ddala okwo gw'okola ogw'okuba nti munayo faayo n'obanga ompa akaddeko n'owulira ekigambo kiki mba ndeese. Olwaleero tuuse ekigambo kyaffe kigenda kuba mu Matayo 7 okuteeka ku lwa 7 paka ku lwa 8 bwe tugenda otandikira. Kitiibwa kya Mukama, twaza Omwoyo Mutukuvu, tuyite Omwoyo Mutukuvu atwale mu maaso gw'ekigambo kyaffe. Mukama bampeera omukisa. Awatali gwe omwoyo mpulira sisobola, awatali gwe omwoyo mpulira sisobola, wengamba okusinza nzekka mpulira sisobola, haleluya, awatali gwe omwoyo mpulira sisobola, wengamba okuweereza nzekka mpulira sisobola, haleluya, awatali gwe omwoyo mpulira sisobola, wengamba okusoma Bayibuli zenka mpulira sisobola, haleluya, awatali ye omwoyo mpulira sisobola. Hayi Kitange Taata Omwoyo Mutukuvu, Dadi waffe ali mu ggulu, Kabaka w'abakabaka, Kitange Taata omulungi, laba nga ne mu maaso go mu kaseera kano nga ngenda okubaako ekigambo ky'engabana n'atukuvu Taata nkwanirizaako Omwoyo Mutukuvu. Dadi nze sobola nga nze kyozeni nvaawo nnyo okutegeerako nga Dadi ggwe labisibo gye tuli, jangu Omwoyo Mutukuvu omamira akamwa kange obikke ebigambo by'oyisa ku nze ebinaasisinkana oyo omutukuvu wo, abatukuvu bo Mukama. Nze nvaawo nga nze n'okutegeerako nga Dadi ggwe labisibo mingi ekisinga amaanyi era Yesu Kristo Mukama waffe, amiina era amiina. Tugenda kuba mu Matayo 7 okutandika ku lwa 7. Yes, kye kigambo kyaffe kigenda oyimirira olwaleero. Haleluya, Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kigambye nti musabe muliweebwa, munoonye muliraba, mweyanjule muliggulirwawo. Olw'omunane lugamba nti kubanga buli muntu asaba aweebwa, anoonya alaba, eyeeyanjula aliggulirwawo. Haleluya. Awo tugenda okoma tugakwatula zokka 7:8. Bayibuli yaffe tugambye nti musabe. Muganda wange gubadde oweddemu amaanyi ng'ogamba nti nsabye ng'ennaku nnyingi, ebbanga ddingi nga sifuna siweebwa. Nze Mukama atammanyi oba akumanyi. Nyiikira kusaba. Abanyiikira okunoonya Mukama balikola ki? Tibaliviiramu awo nga zotusayo nti lujulukuka. So togwamu maanyi, nyiikira kusaba. Bayibuli tugambye nti musabe muliweebwa. Anytime, any day, Katonda agenda kuwa ekyo, agenda kubakuwa ekyo. Gwe kiraba ng'eri ekiruddewo ekitutta obudde weekiri kikulindiridde, togwamu maanyi, togwamu essubi. N'atugamba nti musabe muliweebwa, kino kimaze. N'agamba nti munoonye muliraba. Tunyiikire okunoonya Mukama, tetujja viiramu awo. Muganda wange gwampuliriza, nyiikira okunoonya Katonda. Wekuba kuweeza n'omutima gumu, wekuba kusinza n'omutima gumu, wekuba kuwaayo obudde bwo. Tuleke okuwa obudde waffe obusinga ebintu ebitatugasa, ebitatwongerako, oba ebyo ebitatulinako buyinza. Okitegeera, naye Katonda waffe ali waggulu atulinako obuyinza. Yatuwa omukka gwe tussa. Nze kyozeni okuba nga ndi mulamu, kisa kya Mukama. Weewaawo. So wemba nga mpaddeyo obudde wange ne munoonya, tasobola kundeka kubanga agambye munoonye muliraba. Okitegeera, tumunoonye tulimulaba. N'agamba nti mweyanjule muliggulirwawo. Tuyige okweyanjulira Mukama. Yesu atumanyi, naye weeyanjule ng'ogenda okussa amaaso ga Mukama. Weemanya amannya go, weemanyi, weeyanjule maaso ga Mukama nti nze gunne nze Mukama Omwoyo Mutukuvu nze. Tubadde ku kigambo kyaffe kigamba nti mweyanjule muliggulirwawo. Tuyige okweyanjula ab'emikwano nga tusaba. Tuyige okweyanjula ab'emikwano nga tusaba. Weewaawo. Atugambye olw'omunaana nti kubanga buli muntu asaba aweebwa. Buli w'osaba oweebwa, toviiramu awo. Tojja kunyinza ate Bayibuli etugamba anoonya Mukama takola ki? Taviiramu awo. Oli mulaba.
oyinza obutamulaba kati naye kaseera gye kali n'atugamba nti anoonya alaba eyeeyanjula aliggulirwawo, anoonya alaba akaseera konna muganda ogenda kulaba ate era ogenda kuggulirwawo enzizo gwe kiraba ng'ekiremeddwa, kiraba ng'ekiruddewo ebbanga ddene, ekirwadde ekyo, embeera gy'oyitamu, onoonya school fees abuze, kigamba olaba embeera ekutabudde tobikkiriza, tolaba nga tebisoboka, kisoboka. Kanya kugenda maaso ga Mukama weeyanjule, weereza Mukama, nyiikira kunya Mukama, buli kimu kigenda kuba kirungi nnyo. N'okusukkulumawo akaseera kagenda tutuuka babuuze nti y'ono gwe twali tumanyi wangi, kaseera kagenda tutuuka bagambe nti y'ono gwe twali tumanyi nti y'ono muganda waffe, okitegeera. So tunyiikire okunyanya Mukama tuleme tetugenda viiramu awo. Katonda atwagala nnyo. Kyekibadde ekigambo kyaffe kigambye nti musabe muliweebwa, munoonye muliraba, mweyanjule muliggulirwawo. Kyo munaana ne tugamba nti kubanga buli muntu asaba aweebwa, tojja viiramu awo. Gwanoonya Mukama togenda viiramu awo. N'agamba nti anoonya alaba, era ogenda laba kiweetaaga ekyosabye ebbanga eddene, ogenda kifuna, ogenda kiraba. Nze nkugamba my dear, togamba nti bigambo byange. Bayibuli yabiwandiika, kitegeeza kituufu, kisobokera ddala kasita oba ng'olina okukkiriza faith inside you. Naye tugamba nti anoonya alaba, eyeeyanjula aliggulirwawo. Kyo kibadde ekigambo kyaffe. Kaba nkuumire olunaku olungi, mbagala nnyo. Naye Katonda yasinga obbagala. Nkwebaza gwe asharinga, commentinga, ate era ku YouTube channel yange Shoza Ntendo Yegituweze Mukama, subscribe, sharinga, commentinga, Mukama agenda kukola obulungi. Weewaawo, kaba nkuumire olunaku olungi. Shalom. Kitange omulungi nkwaza gwabadde wamu nange, simanyi gano nganze Ntendo nekozesa kyo okwogerako gye tuli, zesobola nga nziro nabiga Mukama wange naye gw'obeera wamu nange, kiba kitukuvu gye tuli, niyo esinga amaanyi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Bye bye. See you next time.